Nangirira tugenda kuddako kwekalakaasa nga tusaba ba civilian oba abantu ba bulijjo balekere okuwozesebwa mu kooti y'amagye. Tugenda kuddamu okwekalakaasa abantu ba bulijjo balekere okuwozesebwa mu kooti y'amagye. Museveni tusaba Otemachete, Kalanzi, Kimu, Bobby Yanga ne baganda baffe abalala abali mu makomera. Ye video yange eguddewo omwaka 2025. Nkyali solidi omwaka 2024 tugusiibula. Mbagaliza omwaka omupya omujja. Era mukulike ennaku enkulu yadde nga tukyazirimu. Ennaku enkulu zinsanze siri mu Uganda nafulumyemuko. Mukama mulungi natuuse bulungi. Naye nina essanyu era nzize kubeebaza. Omwaka guno nali mmanyi gugenda kunsala. Naye bannange tegunsaze. Nalwalira mu mwaka guno mwenna mwandaba. Abamu nga mumanyi ngenda kufa. Nkomyewo Uganda. Nsanze bannansi nga bategese okwekalakaasa okwegobako enguzi mbasapootinze. Mbalaze nti kisoboka. Abasajja bankutte, bampisizza mu buli mbeera bansibye, era bamaze ne bankongokako. Omwaka 2024 tegubadde mwangu. Sawa ya leero ndi free. Nafulumyeko eggwanga mwendi Museveni si yafugayo ebyo byammwe. Nzize kulaba ku mukazi wange Baby Christine jangu nawe. Jangu obuze ku bantu. Kimami kiina ensonyi. Kyakola vidiyo nga kimmanja baana mmwe ne mukivuma. Mwavuma kyaki? Mwakola bubi ovuma mukazi wange bambi. Mwakola bubi. Ge mazima. Baana mmwe temuli baana ba Yesu, muli baana ba Sitaani. Mwenna abavuma Christine. Wama kambagambe ensonga endeese nzize kubeebaza by the way. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwenna abasharinga video z'ekkomera oba eza prison. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Video zino eza prison temumanyi kye zaakoze eggwanga lya Uganda. Temulaba nti tujja mu Uganda okufuna amasannyalaze wa Kyagulanyi agange nagalwaniridde nammwe bannayuganda ne munkwatirako. Ate abasinze okunkwatirako ye mmwe abampalana. Kuba video zino abantu tebazipostinga. Naye mwe abampalana mwayagala okuba video zino zagoyinga viral. Buli omu akola video n'abo abasirusiru bammwe ababagoberera bagenda banoonye video ki nga mumaze okukola video nga muzipinga okukakana nga zituuse kwabo bekikwatako. Nfunye essimu sigenda zanya recording wano, sigenda girecordinga. Abamu ku basibe n'abamu ku basirikale mu prison nga banneebaza. Omanye ekiri mu prison kati babadde bafumba akawunga k'abasibe ku bwoto buno buboyira bwe bakola mu Bachina nga tebujjiisa kawunga. Sawa ya leero wenkoledde vidiyo eno nfunye amawulire bulijjo banoonya namba yange kuŋŋamba akawunga baakazza ku nku bakafumba mu bubi bwako ne kajja luli kaali tekajja. Ebijanjaalo tebikyali by'amazzi nga luli. Abasibe batandise obawa ku dayati eya lumonde, eya muwogo n'amatooke bagenda kubawa. Sente z'omusibe buli lunaku omusibe yali ali $1.5 nga bakusibye. Naye sente zino zaalinga ziweebwangayo olw'okuba Museveni yakuliyeetinga kagurupu nga kake ka family nga tebalumirirwa bannansi. Sente zino zaalibwanga abasibe ne babawa ebiwunga bikyakyu.
sawa ya leero ku video ezatambudde zennakutte ne zitambula bannayuganda ne muzisharinga woba olina omuntu omukomera mukubireko emmere kati balya ennungiko nga we bakyebuuza video zafuluma zitya mpulira essanyu ly'amaanyi okubanga nina kyengasse ku ggwanga lyange tomanyi kyendiko tomanyi kyennyimiriddeko tomanyi ssanyu lyempulira amakomera mu Uganda aga pulizoni genda ku gogo kati gali 260 newe osaakinga kati bagenda kuwa 230 gali amalala bagajjako omanyi lwaki ga kibuno Museveni alina erirye mukazi wa alina erirye muwoza alina erirye Salimu Sala alina erirye omwo batulugunyizaamu bannayuganda omujjuzo gw'olaba mu makomera abaana bamwe babatwaleeyo kulima faamu zaabwe teri ddagala ne wolwala bakuba seefu agaba wabwerere ng'eddagala lya taso human rights ku nsonga z'esoosowa z'ettaano munaasi okuba omulamu n'omusibe mwali kyovula bateekawo okugema measles okw'obwerere eddagala lya gundi lya sirimu ery'obwerere bakiteekawo lwa nsonga human rights erina okituunulira n'okigoberera abasibe badde tebafuna ddagala ng'obulwadde bwe bamanyi mu pulizoni ntunuka nga ne woogwa ensimbu bakkumako ebisubi tebikyali mu makomera ani abirwaniridde nze naawe nze neesaddaase ne ŋŋamba ekijja kijje naye nkola ekisoboka ne mbalaga obukakafu buno bwe babadde babagamba mu bigambo abasibe ne bataasibwa batandise okufuna ku dayate babajjanjaba kuba bategedde nti bye bakola ensi ebimanyi wano we neebaliza President Kyagulanyi Robert by the way Bobby sikubanja in my life I tell you the truth baganda bange Bobby ne watafuga simubanja wembanga nsobodde okulwanirira 10,000 balo omufaliso gw'olikawo y'inki 3 esulwako abantu 8 amakomera agali mu 2 gajjudde bataata b'enkya abavubuka b'enkya abalina ebirooto bifiiridde mu makomera abaana bafuuse bamulekwa abakyala bafuuse bannamwandu lwa nsonga ya Museveni abantu bano abasiba naye nga bamubanja ekintu kimu mulimu abaana baneeno babakwata ogwa kireeresi bali mu makomera abavubuka abali mu ghetto omwaka gwe tugendamu guli important very important saagala olobe manya wooteeka akaluluko muve ku bino bye babalimbalimba mu ghetto ne bajja ne babawaawo obuntuntu biki ne biggwa ne bajja babakwata nga teri abawondera baghetto yuti bali mu makomera video zonna zikolera abantu abalina famire zaabwe mu makomera famire zina abantu baabwe mu makomera zatandika okugenda mu makomera okufa ku bantu bano nga babatwalira ne kubikozesebwa naye gwe wadda wano n'okuba ekintu kyange mwana Sami Damaite family ng'alangiridde yassa nti mwakuddamu kyokka ye kati agambye afulumya eggwanga naye ndowooza ajja kukomawo mbu era alangiridde okwekalakaasa mbu singa bano aba tebakoze eki tebatadde abaana bali mu makomera n'okubanga balekeraawo kubanga babatrayingira mu court martial kubanga si bamanyi b'amateeka era tebalina musango gwonna bwe bazza byonna nga bigenda mu maaso era nga wenkugambye ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP olunaku lwaleero abadde mukambwe mukko yes akambuwadde oyinza okugamba nti ayatulidde omukulu Abedi Bwanika mbasuusizza okubanga bamuliisa ebisiiro manya n'omukisa n'ekino kakyogere kubanga ndi budde mulina akasajja muno akagenda akatusibako ebisiyaga naye mumanyi mukazi waako banoonya
ekintu ky'osobola obutakatagana nakyo ne bakikola ki bakikutuume bakera ku makya ne bagamba Bobi Wine temulaba tayagala kabaka ebaga ensi muganda wa kabaka ne bagamba Bobi Wine tayagala bukatuliki kuba baagala okwawukanya n'abantu enaku tebuvuddeko batambuza mboozi ya bisiyaga balinga be basasula okupromotinga ebisiyaga mu rivaasi nga babisiiga abantu balala njagala okubategeeza abantu abo mubeekengere mubatunuulire n'esuubira essujjuki sente nnyingi nnyo Museveni zafulumya okulwanyisa omulamwa guno ogw'abavubuka nakibagambako ne mbagamba tugenda kukola kampeyini erwanyisa Museveni ekyasinza okuba ey'ebbeeyi era mumanyi agenda gisasulira ye Museveni bangi temwategeera nabagamba we are going to carry out the biggest anti-Museveni campaign and Museveni is going to pay for it. Kabagamba obayogera ki kati aguyubana ebiliyoni amameka muziwe abayimbi bayimbi balemeddwa kati zino muziwe abakulembeze b'amadiini n'owulira abapasita nga alasa n'owulira nekigaana kati zino mukole ki manyi be tulinayo embuga manyi be tulina enmengo bano muziwe bano muganda wange tosobola kulwanyisa amazima naffe tetukola sife twalyeruma nebino byetwogera si byaffe twogera bino kubanga amazika mangi agakabiddwa era essaala nyingi n'edduwa nyingi ezisomebwa olw'omulamwa guno so bamulabanga tusimatuka obubenje ne tusimatuka tiyagasi ne tusimatuka masasi si ffe tuli baweereza ba Katonda wadde tuddekawo kalabo Yuno abyogeredde eri bwe babadde ng'ali mu kuziika jjajjawe eyatuvudde ku maaso ensonga eyo bambi erudde kubanga omukulu oyo gwayogerako ffenna gwe tutegeddeko nti Abedi Bwanika buli bwafuna kachansi akabako ku radio kyekigambo kyakulembeza so ndowooza olunaku lwaleero yeevuddemu n'agamba nti why not kamwatulire byonna byonna nga bigenda mu maaso tulabe nti omukyala Susan Makula avuddeyo n'awabula abafumbo agambye kye ndi wano ne mukyala Susan Makula Bujingo kati nkusabayo ka advice kamu bayo sagala sente zo ndi mu mukwano ne advice joyina okumpa nga sinabakoyengayo maaso yagala mukyalawo omwagale ebiri masitaani nga Kristo wayagala ekkanisa ekyokubiri omuntu yenna akugamba ebigambo ku mukazi we mukyawe soka mukyawa sokoddeyo obuuza omukyala bituufu oyinza okyawa abamu nga batuufu naye abasinga abala bagenda okujja nga bagala batabula so eki kye bayita ekkooti y'abafumbo erimu abantu babiri mwe balamuzi mwe balooya yes nekirala tomukweka kintu omugambe bano bakwano bange ono best friend wange ono obugagga bwange buli wano ettaka naguze lino kino kyagizano sente zaffe yena akawunti be open to your wife your best friend wakati bwolina she will love you omukyala kasita omwagala she will submit ebibiri bitambulira wamu naye koyogedde walinga Kristo yayagala ekkanisa Kristo teyawaako kanisa sente sikyo genda yo lwairo omugambe mukama ndi mukayasola bo bekyatagabirire omukazi omuwesende Kristo yagala ekkanisa ng'agigabirira ng'agikuuma agiwubira mukazi omuwubire muwe ku ssente njagala gulembwa like mutambulirako mwe baba bagenda mu katale agwomala mwagale oyinge mu mutima gwe mbazi batezikyakola buli amukwana ajja kaba kubire nesimala dadi bankwanye tubasibudde mugende wabula Uganda olemwa kati waliwo buno alumiriza SB4 mbu yafunisa oba girlfriend we olubuto mbu bagenda kukola interview ate bo ba SB4 ne bamugobayo simanyi ne bamuwa ssente genda ogule kino ate tebikwatagana bibyo twagende wa SB4 kukola interview ono mwana ne tutuuka ne bangoba bambe 10,000 mugende fune kyakulya n'agenda ne SB4 ebyaddirira saategeera kwanza nakoma weno gayaza nembalekayo nga bali ku interview okitegeera Edward kalesa wayakakati
nemukubira nemubuuza ovudde ku inta n'agamba nti waliwo interview Edward esobola kuba ssaawa 3 ez'ekiro mu ssaawa 3 akyali mu interview ssaawa 3 ali ku interview luyali akomawo olaba kiba kikirizibwa naawe kuba kulimba bulimbi muntu naawe ono omukazi just alina kyayagala kuba alaba ndi ku kyeyo just alina kyayagala kulaba nga alya sente nanti wuliriza gwe Edward ngagenda wa SB4 nze nali namaze dde omulaba nga namaze dde omulaba naye nga kasinaba mwebakako kati kankubule bwe yatuuka e Kampala bwe twatuuka nga tuvudde ku airport yambuuza Stewart kiki nsobola okukolera kubanga onyambe ebyaddala kubanga tanaba kuva ebweru twali tweyita brothers and sisters nga kyali ku kyeyo oyo Walfare n'alwala mu kyumba ky'omuwarabu ng'ayagala kufa n'ankubira ku video nemubuuza wabadde ekinga oyagala kufa n'agamba mbumanya mukama walina bye yamuwadde n'anywa kati awulira embeera mbi nemugamba kale nemuga kati tukole kinagamba kati mutandike musonde sente zinzize e Uganda ne communicating ne Zusi ne bagana mukola live ne tumusondera sente n'afuna tiketi era Edward abaana bankyawa Musa ne bagamba nti twayegata ne tubba abaana. That's why Moses twagende wa Zusi family ku live ye okitegeera gitwasondera sente ne tuzikola ne tuzimuwa n'akomawo naye obudde bwe yagiramu yali mulwadde okitegeera uyakomero yali mulwadde nemubuuza naye ng'olinga ali lubuto n'agamba nedda manya ekyuma ky'omwamanya peyo badde nyingi kuba ne contract yagimalaako yakomonga wa mwaka gumu ndowooza n'emyezi giijo ne contract yagimalaako n'akomawo kati bwe twatuuka e Kampala ng'amaze kumukima ku kisaawe n'agenda ewasenga ewa nazaala we amuzaalira omusajja gwe yazaalamu omwana gw'ayina nemugamba kati n'aŋŋamba ntandike munoonyeza ennyumba yakola ki yakupangisa nemugaa kale kati engeri buli yali ava wa SB4 yajja ssaawa 4 ez'ekiro owulira nemugamba ssaawa nyo ogenda kulaba ennyumba ogenda giraba ssaawa meka wabula SB4 olabye n'Abannayuganda bannange entalo nnyingi z'olwanye n'oziwangula naye byo bikyeyongerayo era nga go amawulire gakyalanda bingi nnyo ebiyina okuba nga nkutuusaako ensonga za Abba Marcus Mayanja zo zeeyongedde nazo abantu buli omu yeeyongera okuba nga amwogera kwaliwo yavuddeyo naaba nga amwandikira ebbaluwa n'agamba nti Abba Marcus Mayanja teriwe yandibadde akutegedde singa sirinnya eryo ery'amayanja nti erinnya taatawo lyakoleredde ebbanga nti naye n'ovaayo n'otunula ne mu maaso ga kamera n'ogamba nti school fees ze yansasuliranga nali nze musabye nti ye sivunaanyizibwawo okubanga nsasulira school fees weewe ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso era nga bangi nnyo nga bwe nkugambye nti abagenzi nga bakubaganya empawa ku kintu kino naye ffe weetuli nnyo okuba nga tugakutuusaako amawulire ag'enjawulo kyensobola okugamba kyo kimu nti tuli ku NCK TV era wooba oli eyo nga tona subscribinga bambika ekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo nyini ddala tosaanidde kusuwa yadde akatikitiki kamu bwe kati ffe wetuli nnyo kubanga tukutuusaako gonna agagenda mu maaso aga trendinga bingi nnyo nyini ddala ate ye fulufiga yeeyongera naye okubanga azza omuliro eri Hajati yagambye mbu ebigambo bye bamwogerako bye bigenda omwagaza Haji naye tayagalangako Haji tebali mu mukwano nti naye we munaamusindikiriza mbu ako kantu kangu nnyo mbuso mutuule mukkakkane mbu musale pulesa ebigambo biyitiridde ate mbu ebitayamba abaffe nti mukendeezeeko ye mbu yakola just mwoyo gwa ggwanga kati okubanga Haji yasiima byamukoledde n'amugulira shaliya bagiyita shaliya ati oba shaliya nti oba mbolwo agambye bannange tebintu mubireke nti ate munaayongera okuba nga mumwogerera mbw ako kantu katono nnyo aye fulufiga mukitegeera otya
naye kyemanyi nti Full-Figure ebintu byonna byakola just akola ndowooza kulumyani Hajati naye nga teri kyamaanyi oba teri kigenda mu maaso ate teri muntu musiru nti omuntu akyalina emisenga we nimba nazo mu kkooti kati eyo ebalaavu nabaki abaffe weyongera okuba nga wekumira ku mukutu era nkugamba kimu nti munange ojja kutuukiriza tube nga tukwerekereza tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo tuvaawo.